ye ekifo ekimu akiveemu awo obudde ekifo ekirala ekimu kati guli emu Aboki agamba nti bwe kiba bwe kityo ne MP nga minisita ateeko kimu kale ngenze owomusomesa omutendeke ate era omutandisi w'essomero ate tulina okwangwirizako tulina katopike ketugenda okisembyayo awo keyaleese kuba nyina okukawaayo obudde tukadisika ate mwenna mwaŋŋambye n'ab'ekasanda mbukakulu kale mwami Pafula Dito Muzindalugugo tutunulidde enkola ya gavumenti gyeyagala okuleeta mu masomero ne malwaliro. Neyanza nnyo ssebo Mr. Magala ne bapanelists bannaffe abali mu studio olwaleero lwa submissions ennungi ze bawadde. Mwami Magala tulina kye tuyita public service standing orders. Yes. Bulijjo tugamba nti Uganda tubeera n'amateeka malungi nnyo naye ogasisiza mu nkola bizibuwala. Kabino bye twogerako olwaleero mu public service standing orders mu ebiri ate nga situwa ebisoose even before independence nga tukyali mu bufuzi obw'amatwale kyabeerangawo mu myaka gy'ensanvu okusinziira ku bakulu abaaliwo batugamba kyabeeranga nga balaba ng'ekivve ennyo omukozi wa gavumenti n'okwosooboosa ku mulimu nga kivve nnyo nga tekirabikalabika bamuzeekayira babimanyi bino ng'oli awulira n'okutyaba atya okwosoobutakkola kubanga amanyi repercussions ezikirimu. Naye we mulembe guno okawulidde mwayi matumbo okwosooboosa oli ng'awulira nti nga bakiraba kimenya amateeka nga bali principled ku mirimu nga bali strict. Ensangi zino ebintu byakyuka mwami Magala nti omusomesa ateekeddwa obeera ku ssomero ennaku 5 mu wiiki mateeka naye mu nnaku 5 abeerayo ennaku 2 naye nga y'omusaala asigala agufuna. Yes. Jukira ebiseera bya COVID-19 mu lockdown y'emyaka 2 abasomesa basigala bafuna omusaala newankubadde baali tebakola emyaka 2 ate nga bagufuna 100%. Abali mu public sector ekyo nno kyalibadde kyankizo nnyo gye bali mu buweereza bwabwe kubanga bo balina ekyenjawulo. Omukozi omulala ali mu private sector abalala bonna abakozi twabasalako yali afuna emitwalo 2 nga tumuwaayo 10 radio zonna nezigoba abakozi kampuni endala neziyimiriza abakozi naye yo gavumenti yasigala ebasasula abakozi baayo. Kana bwe kityo bwe tuba twagala okuimprovinga service delivery obuweereza mu bantu I would concur with the government policy. Kino kituufu bwe kyandibadde era mwami Showman yafunyeemu okutyaga abayinza omunyingira abasawo naye tuteekeddwa okwogera amazima. Muteeka okubeera ku mazima kubanga osasulwa kuweereza eri kikwasa ennaku mwami Magala omuntu ng'erinnyo limulumidde wiiki natafuna service mu government hospital kubanga abasawo tebaliiyo bali mu private hospitals. Pafula Dito oyogedde ekintu erinnyo oyinza okwebaka katebe zange ogeze mu ddwaliro ne baga tebajja likula naye nga wasuza otunula. Mwami Magala okuwola erinyo mu private facility ziri emitwalo 3 a private facility tezitandikibwako tezisukka mitwalo 3 tezika mu private yawo emitwalo emeka 3 kateberezaamu omuntu wange ali ekafundeeze eri Rubimbiri omuntu waffe ali ekanyogoga ebutoloogo nga n'omutwalo ogumu mu nsawo taguyinaamu nga service eno yalisobodde gifunira mu health center firikale eri mu kitundu wali ekanyogoga oba ebuganyi naye ng'abasawo bagenda mala wiiki namba tebalinnyayo kiba kitegeeza omuntu oyo agenda ffe obulumi obulumi bw'erinnyo obumanyi okumala wiiki namba kubanga omusawo ateekeddwa omukolako mu ddwaliro takola ki ali mu private facility gyafuna akasente akangi ogutali musango yasoma kukola ssente kati obuzibu buli wa muzeyi Sekamate chairman kubanga tebasasula bulungi baweereza ba gavumenti bano bwe buzibu buli awo. Abasawo n'abasomesa si bamativu ku kye babasasula. If they were paid well Mwami Magala lwaki omuntu yali badde amala obudde obunnyo mu private facility
totumalire ekiseera sagala kugabanya information bwana Samu jakuwe sitekiri kugamba nti omusala mutono Samu nakugambye nti mulimu abantu abamu mu butonde bwabwe nga jjali kizibu kutawanja ku nsi kuno okimanyi nti waliwo n'ababba amabaati naye nga bebasinga okufuna omusala ogwa waggulu ennyo ababba amabaati so akati wano omuntu ogamba nti no wabawo omusala mutono kyekibakozesa kitiniksi endala nedda si kyeki muze nkugambye omuntu mu butonde bwe nayogedde ku kigambo olina okuobservinga fact of nature. Yes. Omuntu buli wafuna ekintu ayagala kisingako. Okay. Mwami Pafula ditogera maaso. Nze sijja kukanya ne mukulu wange Seifu Magezi. Tekiri kubutamatira. Omuntu ono aina profession ye. Aine dembe okugikozesa. Asobola okuliisa famire. Kubanga mwami Seifu si agenda okuliisa omusawo Daphne gwasomeseza kubanga mwampa Freddy tunange ndoza wesiwulire nti oba awuliriza ayinza obanga Sheifa amugenderedde gwe omusawo ekituufu olina kukola ki oba wazaalibwa otya oba wazaalibwa otya oba bakulongoosa oba tebakulongoosa naye gwe profession ye eri ki katondo nnyo problem weeri bwana Pafradito wabadde agendedde ku musirise kamatte problem eri ku supervision number of health workers. Okay. Kubanga oli bwakola essaawa ze ne ziggwako addako nga taliiwo tugeze tulina okuba abalina oba mu ddwaliro abantu bana nga waliyo bameka babiri kyokka endagaano gye yasayininga ne gavumenti ya ssaawa 8 abasawo tebakola ki kati zino essaawa 8 zaagattako abanga ali mu kukola ebibye. Okay. Neyanza nnyo information zonna kati kya supervision mwambirega kyayogerako mbadde nzija waawo nti we wali obunafu kubanga neno policy ogi-implementing nga kizibu gye bali tebalina supervisory machinery emala government tebalina ate n'ekirala boogera bino zi consequences kwekangabiriza kankuwa ekyokulabako mwamagala mu Uganda yonna tulina ba health workers 15,000 mu 10,000 Uganda yonna kati kwekyo mwami magala sokoleke 15 mmeka mwe 10,000 ba health workers bonna ngo bagase ba midwives ba nurses ba medical practitioners ne ba specialists twajiddwa ekizibu kya Pafradito banaye bwabeera ku ebiba omusajja ine ebibalo naye district ojja gisobola kubanga ine ebibalo ku fingertips tobijjamu na mugundi amina district ojja gisobola mwene embeera mwami magala emitwalo 15 mwe 10,000 ng'ogaseko bonna ba nurses ba midwives bonna Uganda yonna naye nga ate mu 2 twagenda tuuka mu 2 nga ba health workers abeetagisa mu Uganda bateekera emitwalo 34 mu 2010 nga bwe bwetavu bwe tulina naye nga mu ggwanga lyonna tulina emitwalo 15 kyokka tuteeka kuba na meka 34 mu 13 naye nga tulina 15 kyokka n'agamba balizayininge ng'olende workforce gy'olina temala kyokka ku mitwalo 15 gye njogerako abasinga obungi bannansi bakola ebitundu 7 ku buli 100 bw'oyogera ku ba medical doctors bali 7 mu ggwanga lyonna mu Uganda yonna 7 nga kwabo gavumenti besobola okuwa emirimu bali mu 1,200 kyokka bonna tesobodde kugibawa kyokka tesobodde gibawa bonna obagoba agenda okola bannayuganda fili obukadde 35 tuli mwana manya sorry anambutano kati nga kitegeeza ki bw'oleeta statistics oyo nti ku basawo ba medical doctors 89 kitegeeza buli musawo avunaanyizibwa ku balwadde 2.5 World Health Organization yekugamba buli musawo avunaanyizibwa ku bantu bameka Dr. Bulega bantu 10 that is the World Health Organization recommendation nefe Uganda omusawo omu avunaanyizibwa ku bantu 2.5 buli musawo ngabola kituyita patient ratio patient to doctor ratio inabeera 1 to 1,000 mu Uganda eri 1 to 25,000 mitwalo 2.5 kitegeeza already health human resource eri constrained tulifena nga bakowa nnyo ayina okuba akola omulimu gw'abasawo 25 kyekibadde kyekugamba Mr. Bulega kyakugambye mu ddwaliro gye yali eri omuntu nnaku omwakoze ku bantu 2 osuubira effectiveness
bwogenda ku masomero abajjakowa amasomero go kamwe matundu bana bagamba ogoba abasawo abasomesa tuyina abasomesa emitwalo 16 mu Uganda mu gwanga Uganda emitwalo 16 ku primary ne secondary level kyokka kwabo emitwalo 16 tuyina kye bayita shortage nga government twetaaga okuteekamu abasomesa abamala mu secondary twetaaga abasomesa emitwalo 213 mu primary tukyetaaga abasomesa emitwalo 708 wekangabiriza goba bano abagenda ne operate private institutions ngolede nekyoyina tekikola ki tekikumala kubanga UNESCO ekugamba buli musomesa mu secondary omu avunanyizibwa ku baana 25 yali badde recommendation mu secondary omusomesa owa secondary naye mu Uganda buli musomesa omu avunanyizibwa ku baana namba 3 that is the teacher population. Yes. Mu primary omusomesa UNESCO recommendation egamba omusomesa omu avunanyizibwa ku baana 4 buli mu Uganda teacher to population eri musomesa omu ku baana 75 naye waliwo ekibiina nze bibiina byendaba bwe mba ntambuddeyo ng'ekibiina kimu kirimu abaana 12 ng'abalala batudde wansi n'abalala batudde ku mmeeza ate abalala nga batudde kumpi n'omusomesa ku lubaawo so ekyo kitya kati nadiyo kyanye tugamba nti kati bafuna average no dividing abasomesa boyina ku ssomero n'abaana boyina kati average netuwa abaana 75 ku buli musomesa omu so government ekyayina obuzibu mu workforce yaayo so kitegeeza ki kino mwami Magala tetunafuna mbavu kutandika kuleeta biragiro nga bino olwedde tulina obunafu nga ffe bonogamba abasawo abalina private facilities nti bazigalemu oba bwe tebasigalamu basigale kujja government kitegeeza ki nti ogenda funa ekizibu sawa zino Mr. Magala mu Uganda yonna abasawo b'amanyi wa dentist betwogerako bali 504 the whole of Uganda abakula amanyi bali 504 504 nenge ekikwasa ennaku abasinga obungi kubo bali wagulu w'emyaka 6 oyo ayinza olukutuliramu nti okimanyi nti nekkubo lyaffe ery'emmeene kati nero balikozesanga facility ekkubo ku bakazi abaluma okuzaala omuvugirako wali n'omusi ebyo byamuza ekirumira kuva kasanda ebyo byekasanda balikozesanga ampuliriza programu ensonga ebula nnyo okuweereza 7 nti kyokka ekkubo balikolera Magala China edakiika wamo China nyumirwa muntu ayogera ng'alina ebibalo anyumira nnyo so mwene enteekateeka mwami Magala gavumenti byebiri mwami Bulega byabadde agamba erina byo bibirina esooka okukola nga yo lwaki abantu badduka mu buweereza bwa public sector ne baddukira mu private sectors bwogenda ku basawo bano babulega mu 2022 tulina kye tuyita brain drain abasawo nga banoonya greener pastures bano mu Uganda awalungiko emitala bagenda Seychelles bagenda Rwanda bagenda Ethiopia bagenda Germany bagenda New Zealand bagenda Sierra Leone South Africa ne Saudi Arabia gemwanga sizotwala banna Uganda wano nga buli mwaka banna Uganda abasomye obusawo 1922 wenjogerera nga bye bitundu 98 ku 100 basaba kye bayita certificate of good standing nga kike basaba bagende bakolera emitalo w'amayanja buli mwaka beeyongera nga wano biganye kale mwami Pafradito katono nnyo kamala okujjawo bizinesi eno mu kitundu mw'owangalira okumpi n'amazzi agalegamye ensiri we zizaalira omusujja gw'ensiri we gwekwese nga gulindiridde okukulumba naye tutya kubanga wazzeewo Mr. Vaxa omukuumi ow'enkomeredde eri omusujja gw'ensiri emyaka mingi kati ng'omusujja gw'ensiri gwa bulabe nnyo eri abaana abali wansi w'emyaka 5 nga gubanafuya era obulamu bwabwe ne gubuteeka mu matigga
Kaakano gavumenti ekwanjulira ekyokuddibwamu ekyenkomeredde eddagala erigema omusujja gw'ensiri. Eddagala lino erigema omusujja gw'ensiri ligattiddwa ku nteekateeka y'okugema abaana okwa bulijjo. Eddagala lino liweebwa mu ddoozi 4 ku myezi 6, emyezi 7, emyezi 8 n'emyezi 18. Eddagala lino lijja kuwa obukuumi obw'enjawulo eri omusujja gw'ensiri ogw'amaanyi. Wabula teweerabira nti okugemesa abaana okwa bulijjo kubatangira endwadde nnyingi zinnamutta. Buli ddagala erigema lya mugaso. Genda ku ddwaliro erikuli okumpi ofune empeereza y'okugemesa abaana. Mr. Vaxa, eddagala erigema omusujja gw'ensiri lya bwereere, teririna bulabe era litegekeddwa okukuuma abaana baffe. Oneegatta ku lutalo luno n'omalayo ddoozi zonna 4. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu y'ekitongole ky'ebyobulamu etali yakusasulira. Nooti 8 nooti emu nooti 6 obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu. Wamma ku nsonga kw'oli kw'oneesimbira anje eddoboozi lyo nange lyeyange kale yongeza Point FM kale yongeza Point FM. Webale nnyo banye ddala zino ziyingira omusanvu bannange amanya g'ekyemisana nze Sambo bala Magalanda babula bitu byona mu kibuga ky'emubiri otusinziira kuweereza. Genda ku YouTube of course tulabe abasajja bali wano kubakebe. Mwami Pafradito njagala komawo era nkumalirize olese ebibalo nempulira ngo nkutteko nnyo kyemmanyi n'abagoberera balina kubanga bakugoberedde bulungi. Ye NUP obwongo obusunsule buno NUP yabujjawo. Nga buli gwogwako kabiri kubanga nene dda tuyina ne batindimu aba ne Sekamate nabo kabiriiti era Sekamate ajja kale ate Sekamate sagala kukozesa lulimi lubi kale si weekuumi kale webali Mwami Pafradito maliriza. Mwami Magala nga maliriza in the interest of time wabanafa bakyali ku pano. Yes. Eggwanga Uganda likyalina olugendo luwanvu nnyo. Singa tetulowooza mu mangu ddala nnyo okutereeza bino ebisobye emyaka 30 nga tonalowooza kugoba Magala ageze n'akola mu private facility afuna akasente akusomesa abaana be ku university. Sooka otereeze lwaki agenda eri kyakubiri bano ba supervisors mwami bulega bwayogerako emyaka 30 they have been sleeping on the job. Lwaki totandika nabo abatakoze mulimo gwabwe ba supervisors ate ne ba supervisors nabo balina ba supervisors mubategedde nabo tekedde obakisinga tubakwateko nabatekedde okola ebyabwe kubanga enenteekateeka bw'ogitunulira nga Minister Jesse Muyingo alina amasomero amatendekero ga waggulu naye ate sebo eno police temukwatako as a political leader temukwatako kyokka munnabyanjigiriza naye olwokuba ye political leader tebamutwala nga musomesa nti mukozi wa gavumenti. Lwaki naye temwaffectinga ng'omuntu wagambye mu message abaka ba parliament ate ba minister bobera minister abaka ba parliament buveeko kubanga kireetawo era conflict of interest. Oli amabata jala gatwala kakumiro okewuwe songa ate mbere ye minister naye okwayinamu ekyenkizo ekyo ayinamu enkizo nesinga abadde MP nga MP nakola emirimu gye bw'aba minister nabeera minister nakola emirimu kiteekeddwa ekyo okusanitizinga mu ggwanga lyaffe Uganda. Bwe taakola ekyo tugenda laba eggwanga Uganda nga terikyalina basawo terikyalina basomesa. Saa zino Mwami Magala tuli mu masomero okufuna omusomesa lutalo osiitaano kubanga gavumenti yaggalawo amatendekero agaba grade 3 ng'eyita mu teacher education policy yaga phasing out. Kati Mwami Magala okufuna abasomesa wano e Uganda osiitaana tulozezzaako just emyaka ebiri. Anti government kati yagala omusomesa wa bachelors yabasomesa nursery simanyi abo bagenda basasula bati abo already n'abalina grade 3 tisimamativu ku musala ogubaweebwa ogw'emitwalo 50. Now you need a degree holder bw'ojjako ogundi emisolo. You need a degree holder nti agende mu nasala asomese ekibbobo kiri mu nnyumba naye ng'ogenda mu emitwalo 5. Nze Kyeyune Pafradito. Webale nnyo bali ddala Kyeyune Pafradito yeesimbyewo ku kaada ya NUP